sikiriza bakutute nja kwegumya n'ebisigaddewo byonna naye nga njagala omanye nti omutima gwange nali nagukuwa ogenze mu maaso mukuba nti onumya omutima n'okunkabya amaziga lwasa naye nga ate abo bonna abakutute kambasabire simanyi baba naawangala naawe mpola finally Diana Nabatanzi asindikidde lwasa obubaka era nga oba oliawo obubaka obusembayo era akkiriza nti oba oliawo lwasa bamutute mpola tukwaniriza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso Rich Boy Maxodi Junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti osubscribe webale kuba nti otwagala webale kuba nti eva ojja wano mpola anogamba nti Jimso wange limoja gwe nnina okuba nti ntambula naye nakugamba wano parapaseneda tukuleetera information gyosinga okuba nti oyagala ate nga tukutemu yadde nakamu yadde netondo nakamu nakeddagala nedda tukuleetedde nga webiri. Diana Nabatanzi omwezi ogwokubiri gubadde nnyo worst gubadde nnyo mubi eri gyali era nga tajja kuba nti agwerabira gumuvuze speedi paka sawa zino wetwogerera omutwe gukyamubojja. Ebimu ku bakyala abalungi mu Uganda ne munsi yonna ebimu bikyasinza okuba nti baluma n'okuba nti bibabobya omutwe mu nsi yonna kuba nti bafunye omusajja omulungi n'abasuulawo ate nga ezimu ku ntalo omukyala omulungi zafeesinga azatagala kuluzinga zensonga ezo ezokuba nti balwanira omusajja oli namusinga amaanyi ensonga z'omubuliri ezo oli namusinga amaanyi namubbako omusajja they can do whatever it takes okusigala nga bali mu nsiike n'okola buli kimu ekisoboka. Abamu n'abasinga babeera mu bufumbo naye ng'ate obufumbo bwe balimu tebalina mirembe. It is just because baagala okulaga nti be baliwo n'okusigala okufuna eggeeyo nti be bali mu system. Era nga ebiseera ebisinga abakyala bano bagenda mu maaso n'okuba nti bakola ebintu eby'enjawulo. Awo bwe twogerera amaanyi g'omubuliri gayinziza Diana Nabatanzi amaanyi. Enjo yamulaze nti Diana oli wa bigere era nga tolina ky'oŋŋamba. We twogerera Enjo eyali mukyala wa Mr. Henry wali owa Galaxy Point Galaxy FM zina omukutu ogwo yagenze mu maaso n'okulaga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi nti oli wa bigere tolina kyogamba ggwanga ebirungo byo eby'omubuliri bibulamu. We twogerera Diana Nabatanzi akulukusa maziga era nga finally mpola asobodde okuba nti giving up mpola ng'agenda ku lugwende lwe olw'okuwumula e Dubai. Gubadde omwezi gwokubiri gwonna mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi tabadde ku TV olwa stress egenda mu maaso n'okuba nti emukuba oluvannyuma lw'okuba nti yakitegeera nti musajja mukulu amanyikiddwa nga legendary oba Emmanuel Lwasa yagenda mu maaso n'okuba nti yenyigira mu nsonga ne mu mboozi z'ekikulu n'abakyala abalala. Abakyala bano basobola okuba nti bamukyusa timing era basobola okuba nti oba oliawo bagenda mu maaso n'okuba nti bamukola ebisanyusa. Bagenda mu maaso n'okuba nti bakola buli kakodyo ak'omubuliri akagezaako okuba nti kasikiriza musajja mukulu amanyikiddwa nga legendary Lwasa okuba nti bamulokinga era nga mpola Diana Nabatanzi yagenda mu maaso n'okuba nti aluzinga omusajja ono. Wabaddewo lutalo nga bagamba nti waliwo omukyala akolako Spark TV ne Galaxy FM nga kiteebereza okuba nti omukyala nomumita Precious Remy nti yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo yeefunza Lwasa era nga abasinga obungi babadde bagamba nti oba oliawo Precious Remy yali mu system y'okuba nti anyaga ku television presenter kyaliwe munne mpola omusajja. Kino nno kyagenze mu maaso n'okuba nti kiragibwa mpola ku mikutu emirala. Fire yafuuse fire era nga fire efuuse fire. Bagenda mu maaso n'okuba nti babatolinga era nga omu ku bo yaloga munne. Wano nno tusobodde okuba nti tubuuzaako abantu ab'enjawulo especially mikwano gya Diana Nabatanzi tumugambe nti owaaye omukyala agamba atya amanya kyagawulira Tanzi collection nga bwe yatugamba nti asupplyinga
mugagga Lwasa ebyokwambala ekyagenda mu maaso n'okuba nti ekyapa oba nedda. Mwana muwala atugambye ebigambo bino omwezi gw'okubiri tegubeerangako mubi ku ludda lwange oba ku ludda lwa Nabatanzi mu bulamu bwonna, naye ng'ate Diana omwezi gw'okubiri gumubadde bad. Jjukira nti omwezi gw'okubiri Legendary Lwasa yasobola okuba nti atesinga ku bakyala ab'enjawulo supu ku supu, ate nga supu yafuuka supu. Wano nno yasobola okuba nti asooka n'anoba ewa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Faith ye mukyala Lwasa eyamuzalira abaana mpola mpola, era nga yagenda ewa Diana Nabatanzi yasobola okuba nti amugulira Prado n'amuzimbira amaka n'amuwa ebintu ebyenjawulo. Nabatanzi n'alagamba nti owaye nze nkikubye era namba limoja yenze. Yasobola okuba nti ayingira system Zara Toto napika omuka, Precious Remy napika omuka. Wano nno bato ekulaga nti bannamawulire bokka bebepikira musajja mukulu ono mpola mpola. Loaded guy yagenda mu maaso n'okuba nti agenda mu maaso n'okusampulingako mpola mpola ku bitone by'abakyala ab'enjawulo. Ekitone kyasooka okugoba kyali kya Zara Toto ng'agamba nti Zara Toto kafuuwe talinaamu supu yadde. Mpola mpola era agenda mu maaso n'okuba nti amulabisa ku mikutu egy'enjawulo ku TV ne mu interviews ez'enjawulo. Mpola mpola ng'agamba nti ono mukyala talina byatugamba, era yagenda mu maaso n'okugamba nti abakyala abeeru ennyo tubeegombera bwereere, naye ng'ensonga z'omu buliri bali so disappointing nti bano nno tebalinaamu supu, tebalina njasi n'obuwoomi zero. Mpola mpola nti omuyembe we gwengera ennyo gugwamu supu, obuwoomi bubeera zero, era nga busigala nga buli awo bwetengeredde bweno AB2Z. Mpola mpola Diana Nabatanzi yagenda mu maaso n'okuba nti yeepika n'agamba nti nze nno okuba nti nsuuza omusajja ono, nsuuza Faith system nsobola okuba nti ngiyingira, era nga Legendary Lwasa yasobola okuba nti abikula n'okusoma ku bitabo bino. Mpola mpola wavaawo omukyala Supernatural bamuyita Remy yagenda mu maaso n'okuba nti anyiga obusimo bw'omubiri gwa Lwasa, yamuwunza era nga yamaliriza nga obaolyawo Diana Nabatanzi talina wakwata. Jackie Appiah wa Uganda, Jackie Appiah wa Africa, Precious Remy yasobola okuba nti atekinga over, era nga olutalo lubadde lw'amaanyi. Mpola mpola bannamawulire ab'enjawulo n'emikwano gy'abano abantu ababiri bagenda mu maaso n'okuba nti babatuuza ne bakabira Precious Remy ne bamugamba nti yes tukimanyi bulungi nti oli kawoomera, yensonga lwaki bakuyita Precious, naye ng'ate tugenda kusaba mutima mulungi olekere munno bambi omusajja, kubanga omusajja oyo yeka gwalina. Precious Remy yasobola okuba nti akita mpola mpola, system n'asobola okuba nti agikyusa, era nga yasobola okuba nti asuulawo musajja mukulu amanyikiddwa nga Legendary Lwasa. Diana Nabatanzi yagenda mu maaso n'okuba nti yeepika n'okujubilatinga mpola mpola. Omwezi gw'okubiri byonna nga bamaze okukkiziganya mpola mpola. Remy asobodde okuba nti atambulamu ne wajja omukyala bamuyita Angel yakuta omusajja n'amutwala speedi yogayoga paka Luweera mwanjudde, era nga embaga egenda kubeerawo soon. Wetwogerera Diana Nabatanzi stress ebadde emuta agenze Dubai. Mu bigambo byagambye atulekedde ebigambo bino, nali njagala nnyo Lwasa kube yali ankolera, si lwakuba nti obaolyawo ye yali asinga mu nsonga z'okunsanyusa mu kitanda, naye lwakuba nti Lwasa yali abinkolera, nagezaako okukola buli kyensobola okukomba n'okunuuna omunyu gwe nga nsuubira naamuwangula, naye wazzeewo abawala ab'enjawulo abagenze mu maaso n'okuba nti banwana bye nanuuna ng'omunyu ng'ate n'okuba nti obaolyawo ngezaako okuba nti mpalakata sose
sausage zisobola okuba nti zinyuma, zisobola okuba nti zifiitinga mu chapati zange, tekyasobola kuba nti kisoboka. Era nga Legendary Lwasa yasobodde okuba nti afunayo ka chapati akatonotono akafunda akasobola okuba nti kamukolera ebintu ebyenjawulo. Nakkiriza bamututte, naye Mukama Katonda yamanyi. Nali mwagala omusajja oyo n'omutima gwange gwonna, nga njagala afuke taata w'obulamu bwange. Omusajja yagenze mu maaso n'okuba nti ansuulawo. Bino byonna biva ku ki? Olugambo lugamba nti mbu Legendary Lwasa yasobola okuba nti asembeza mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi ng'amuwa buli kimu kyayagala, wabula ekyasinga okumuluma kwe kukizuula nti mukyala mukulu ono yalina abasajja ebbali abagenda mu maaso n'okuba nti bamukubisa, n'okuba nti abasajja bwe yagenda nga mu maaso n'okuba nti abamiitinga n'okubawaako omusajja ono watali, ate nga mu nnyumba y'omusajja kyamuwaliriza okuyiya plan B kwe kunoonya omuwala ali beautiful okumusinga, era ng'ekirabo kyamuwadde kya Mark X n'ennyumba ku Ntebe Road we twogerera. Byebyo Diana Nabatanzi gemu nagivamu bw'atyo, era nga mugobe wajjo Jimso Rich Boya subscribing omukutu guli gumu ogwa Uganda mu Kamoli. Respect, big up on yourself Rasta. Webale kuba nti otambula naffe, nkwagala nnyo wa Luganda. Bye bye for now. See you Bambi. Mbagala nnyo bakyali bange mwenna. Respect is still. I love you so much. I love you everybody watching and listening to Uganda Mukamoli. I really appreciate your support and efforts that you put in to come almost wherever we post and upload something. You always come here and say Jimso Rich Boya is here for us. I'm always like I dedicated the rest of my life to serve you, my fans and followers all over the world. We shall not stop serving you. We shall not stop giving you the best. We shall not stop by feeding you with the most reliable information. Everything you need in Uganda, we shall always give it to you. Big up on yourself, love you. Until we meet next time, I am Jimso on Tambi Jimso Rich Boya Maksudi Jr. Bye bye for now.